kubanga ate abaana bw'obagamba nti obawadde baleke kufuna mbuto, ekyewuunyisa bajja kumira amakerenda baleke kufuna mbuto beerabire sirimu. Bwe beerabira sirimu mu Uganda nga bwe twayogera nti omu ku kansa akyasinga mu Uganda bamuyita cervical cancer, kansa y'omumwa gwa nnabaana. Era ennaku zino gavumenti campaign gy'eriko yakugema abaana bato is below 12 years obagema akawuka aka HPV, human papilloma virus, kali sexually transmitted, akawuka kalwaza kansa y'omumwa gwa nnabaana. Kati toyinza kwongerako bintu birala ate nga muli mu ggema. Toyinza kwekuba gye bwe tuba already budget temala ya Cancer Institute mu myaka 5 oba 10 tugenda tuuka nga gavumenti esobola kulabira abantu baayo. Enamba zigenda kweyongera, zijja kweyongera kubanga endwadde zino ezisinga zeeyongedde okuyita mu bintu bingi bye tulya. Nja kugereza nti obadde okimanya amayuuni g'omuntu bazima by'okulya olwa toxics zino zegayitamu. Kubanga omulimu gw'amayuuni g'omuntu obazi ekola amayuuni nga bw'olaba emmamba, emmale n'ekitoogo. Olabe bw'oggyayo ekitoogo kirina obuntu obulinga obuyuuni wansi. Omulimu gw'ebyo Katonda yabikola nga binuuna butwa obuli mu ntobazi. Mu kazambi yonna amazzi ago agenda ogenda mu nnyanja nga gali toxic free, so national water purifying nga kujjamu buwuka tejjaamu butwa. Kati obutwa obwo buggyibwamu bino, kati kyova olaba ojja ssanga ate abantu nga bebasinga okwagala okulya emmamba. Abasajja musanga ku mudaala ng'ali ku ssaniya emmale ebeera mu ntobazi eyo, era obiraba ndowooza obulamu bwabyo bibeera mu birabikamu. Emmamba nno sijagalwa ekimu ku nsonga endala egenda mu nsonga, sirya mukazi munnange. So emmamba egenda mu nsonga, kyekyennyanja kyokka ekigenda mu nsonga. Ogwo muziro gwange. Nange ng'emmamba yakuwona. Sandigiridde. Wandigiridde Mutebi.